Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates amagye g'eggwanga erya Sudan bagavunaana okuba nga gatulugunya abantu awamu n'okubanga abantu bano batwalibwa mu detention centers mu kibuga Khartoum. Sudanese Human Rights Organization bavuddeyo ne bavunaana amagye g'eggwanga erya Sudan okubanga geenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu era nga babavunaana okubanga amagye gano gawamba abantu ne gabatwala mu detention centers mu kibuga Khartoum. Bino bize oluvannyuma lw'okubanga wayiseewo emyezi mitono nnyo oluvannyuma lw'okubanga amagye g'eggwanga erya Sudan nate gaddamu ne gawamba ekibuga Khartoum ne gakijja mu mikono egy'abajaasi aba Rapid Support Forces. Group y'aba lawyers mu ggwanga erya Sudan yavuddeyo nekakasa negamba nti bukyanga amagye g'eggwanga erya Sudan gawamba ekibuga Khartoum mu mwezi ogwokusatu omwaka guno, enkumi n'enkumi z'abantu bazze nga bakwatibwa, abamu nga basangibwa nga bafudde ate abalala nga emirambo gyabwe giraga nga abantu bano babadde batulugunyizibwa. Mu statement eyafulumiziddwa ku Facebook, group eno yavuddeyo nevumirira ebikolwa bino ebityobola eddembe ly'obuntu ebyeyongedde mu ggwanga lino erya Sudan, nga abantu abamu abakwatibwa ne batwalibwa mu detention centers. Kigambibwa nti abantu bano bali mu kutulugunyizibwa ekiyitiridde. Kakati abantu bano bagamba nti abatwalibwa mu detention centers ebikolwa bino bityobola eddembe ly'obuntu, era bano bagamba nti abantu bano batwalibwa ne batulugunyizibwa tebawozesebwa mu kooti, ate ne bwebanga batwaliddwa mu kooti eno eba y'abajaasi abatalina nkola ey'obwenkanya, ate abalala oluusi bwe bayita mu kooti ne bateebwa nga obulamu si bulungi, ng'embeera si nnungi, nga balwadde, ate mu worst cases abasinga baterusangibwa nga ate bafudde oluvannyuma lw'okuba nga battiddwa oba nga abantu bano babadde batulugunyizibwa, ekintu ekiyinza okuba nga kibaleetera okufiirawo. Kakati group eno yavuddeyo nevumirira ebikolwa eby'eggye erya RSF, era nga bano bagamba nti amagye g'eggwanga erya Sudan nate nago gatandise okuba nga geenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu mu kibuga Khartoum. Mu mwezi ogwokusatu, UN Independent International Fact-Finding Mission for Sudan yavaayo nayo negamba nti ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu byeyongedde mu ggwanga erya Sudan, ng'abantu bawambibwa ne batwalibwa mu detention centers ne bayisibwa bubi nnyo, era nga UN yali evunaana amagye ag'eggwanga erya Sudan awamu n'eggye erya RSF nga ebikolwa bino bityobola eddembe ly'obuntu, nga kwe kuli ekikolwa eky'okkabasanya abakazi nga tebeeyagalidde. Kakati ebikolwa bino eby'okutulugunya abantu byalabikako ku mulembe ogw'omukulu Pulezidenti Omar al-Bashir ng'akyafuga eggwanga lino erya Sudan, era ye yali enkola gye yali asinga okukozesa okulaba nga afuga abantu bano. Nate ebikolwa bino nate bizzeemu okulabika ku mulundi guno nga waliwo olutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Sudan, nga olutalo luno lwatandika omwezi ogwokuna omwaka gw'2023. Kakati olutalo luno nga lukyagenda maaso, enkumi n'enkumi z'abantu bafudde mu ggwanga erya Sudan, ate miliyoni 12 ez'abantu zadduka mu maka gaabwe, nga kino kyongedde okuba nga kikakasa nti ye worst displacement crisis mu nsi yonna, nga ye namba ekyasinze okuba ennene ey'abantu abadduka mu maka gaabwe olw'olutalo. Aid agencies nazo zongedde okuba nga zirabula. Bano bagamba nti olutalo luno lugenda maaso n'okuba nga lweyongera mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga erya Sudan, nga lwongedde okuba nga lubijja, nga abasawo ab'enjawulo mu ggwanga lino erya Sudan bavuddeyo ne bakakasa nti ekirwadde ekya kolera kyeyongedde mu ggwanga lino erya Sudan, nga we twogerera abantu 10,000 be baakazuulibwamu ekirwadde
ekirwadde kino ekya kolera ate abantu 2,470 be baakafa nga bafudde ekirwadde kino ekya kolera okusinziira ku records ez'omwaka oguwedde ogw'2024. Stay tuned.